Alien Skin ku makya g'olunaku olwaleero ewaka balumbyewo emmotoka zoononeddwa kubaddeko Range Rover kubaddeko Ford ndabyeko Mini Cooper ndabyeko eri bike ye nayo nga babye egimu ku mipiira gy'emmotoka gifumitiddwa enzigi za waka amadirisa buli ekintu kya glass kyonna kyononeddwa kigambibwa nti Palaso yayingiddeyo ne video clip eraga nti Palaso yali muki abadde mu element nti abadde mu element embeera ebadde etya straight out Fangoni Forest eno mu lutalo bagiyita ambush. Ani agwiridde ani? Ambush nti Palaso agenze n'alumba Fangoni nga Fangoni bali anaweya. Buli wolumbibwa nga oli anaweya oba yebayita ambush. Okugwirwako nga gwebasi tomanyi kiriwo goloza muli bulungi kumbe oli yapa ayina n'ebyakola ki. Olutalo olwo lubaddewo naye lwatandikidde Buloba ku Mpere Festival benna mwabirabye era ku makya tugenza okukeera ku makyanga kiripo obuli ku social media nga tulaba nga Palaso ali ku stage ayimba abaana ba Alien ne bagenda wa ku stage. Tebamuggyeko muzindaalo lwa mpaka era tebakutte mu kisaawo ku byuma nti babiggyeko tebamusikambuddeeko nti vaako bamulese n'ayimba naye nga naye nnyini abadde ku bunkenke tosobola kulaba nga olina ebintu by'olya n'olaba empologoma ng'eryawo n'obirya mirembe tosobola birya mirembe omira bumizi yaawo kugaba abadde ku puresha naye paniki takoze eki tagiraze kubanga agenze mu maaso n'okuyimba ate n'ayimba era bulijjo byayimba ebikyokozaani bukya Alien agenda mu kkomera Palaso abazza performinga ng'akonaani akona Alien Skin nti byabanene yes kuba abasawo si kirungi si byabanene bajja kukukwata okubira abanene omunene gw'olina ye aganaga kitegeeza toli munene okategede bulungi kategeera n'aluyimba naye nga Alien Skin gwagamba ali baka stage ne ku stage kuliko abaki abafangoni kati awo poliisi n'amagye ne biba nga biri mu lutalo olw'amaanyi okubanga byagala okuzikiriza olutalo naye nga ate nabyo biba tebisobola kubanga bo balina lizikiriza lutalo nakufulumya amasasi okugafulumya amasasi kubanga olyo bali bayaye bukuba amasasi mu bbanga tekibagana kukola ki kusigala ku kyebaliko niye wabulaba okuba ku nnyama n'oba okubye kugulu ate basobola obbivaako ne bamanya nti this guy is serious. Kati Crystal Panda ye byamusobedde mu kumusobera ate yalina ensobi mu programming bw'omanya nti nno olina abantu babiri bonna tebakwatagana omu muyimbise ku ssaawa emu omu muyimbise ku nnya naye gwe tojja bagamba nti nno bayimbire mu budde bwe bumu enkola y'ebintu nalaba Alex mu Angi nga ategese wala ekivulo n'afulumya n'olukalala nti ono agenda kuperforminga ssaawa ziti buli omu ng'amumanyi buli omu n'amanya nti ssaawa nnya gundi bw'avaako nze nzirako bapromote oba bategesi oba ba stage manager kye balina okuba nga bakola essaawa ezo nti tuprograminge kubanga kati abantu tomanya ono ajja kujja ayagala genda walala era tusangawo n'abantu nga bayimbi abato nga ze omuyimbi amuto yalinze dda bamugamba lindako gwoddako bagenda okulaba Spice Diana atuuse kyemwakola ku nkuuka era stage manager yemusobya ku nkuuka ku nkuuka tujja tuuka tubawe story y'enkuuka era ensoli eva kuba ku stage ki stage manager ku kya Palaso waggulu nga tuzeeko e Buloba kigambibwa nti abaana ba Fangoni abawalampye stage nga Palaso bagambye Palaso mbwaveeyo ali bamugambye kati nga security ya Palaso naye egamba tuvaayo obudde bwaffe bwaweddeyo omusajja bamusanze mu final remarks okusinziira kuba tunnyonnyola baga musajja bamusanze ali kufinalizinga ku luyimba lwe bamugambye tengeri gy'oli omunene omutono ali eri akuyita wansi tefaayo omutono akuyita jyayo tugende omutono ayagala kwogerako naawe nga gwe omunene kati ate omutono kye yakoze ono yabadde akyayimba ye natandika naye okuyimbisa abantu kuki
mu audience naye nga bano abali baka stage bawe bagambe kati endulu eri eno ate palasaloza bagikubira ye andi kati ekintu ekyo nzijukira omugenzi radio oba ojjukira kyamutuukakoko era ku rasta Bebe Kulu yali ayimba radio najja n'ayita mu audience wakati Bebe Kulu awulira enduulu alowooza enduulu eri ku ye kumbe radio byali roddawo ebyo byali nakivubo ngesi bijjukira waliwo she yali nakivubo ate byali muki ate byali mu kikko ebyali mu kikko wano mu kikkeekatwe iziti Bobi Wine yali ayimba ne Bobi Wine era naye Bebe Kulu Chameleone naye yajja n'akikolako bono ne bavaawo ne bagoberera Chameleone bonna ne bagenda olutalo ne lutandika kati kino ekyabadde ku Palaso ensobi Palaso gyakola nti Alien Skin nze ndabanga yali baali beepowa nga yapowa niyo oluvannyuma lw'okumusiba Palaso yagenda maaso n'okola ki n'okubanga buli waayimba ateekamu layini eyo toli munene okuba abasawo si kyabanene ojja kuba abasawo bakukwate ate okubira abanene ogenda okubira abanene ate okubire aganaga nga teye munene ate nga aganaga naye akugamba talina nagamba nze sirina banene kati tosobola kuyimba bintu ebyo olinga awulira n'atakola reaction yonna reaction abadde tagikola mu music nti oba amuzeemu wanga tutuulirankoko Alien Skin ng'akubye oluyimba oba layini eddamwani Palaso n'ekiwaatule era Palaso yakola kyekimu ate ekiwaatule Palaso tuvula kugamba nti Slegman yaki Palaso okujja ekiwaatule yamala kuba simu n'amanya nti nno ngenda kuyimba saa mmeka ate Alien wa ssaawa mmeka nakyo yakibuuza ne bamugamba era ffe twakikoze jangu kati Alien wa ssaawa 5 najja kubanga yali tayagala ki ntalo kati ate butayagala ntalo ajja ku stage ate ntalo azitinkuula era ayimba ebyabanene ebikyokooza era Alien bimutuukako n'abiraba kati firimu ejja bakwataganewa ebuloba ebyabaddewo mwabirabye Palaso yavudde ku stage nga bamulinze bulungi wansi mulinda wansi abasirikale nga tebakyalina control yonna kikonde ku muyaaye kubanga tomanya ogenda kukubaani era amasaso beda gakubibwa mu bbanga naye nga tegannakubibwa wano ekikonde nga kigenda maaso n'okunyooka ekimu kikwata ku Palaso Palaso naye agamba ne mu America nali street fighter agundako omuteke aba Palaso engeri babadde abatono kuba Alien Palaso atambula na super custom engejjudde Alien mmotoka zibanga 7 kati Palaso yapimyemu ebuloba ng'alaba emmotoka ezize neza Alien eggaali ye neye tegugenda kugwa ne tulaba omunene n'adduka emisinde naye omunene yapimyemu kati mukupima kwe era abaana be kye baasigaziza okukola si kulwana kuyingiza munene muki mmotoka era olwagiyingidde netandikirawo omukulu n'avaawo kati ono nadda ku stage yabadde ayimba police kwe kulagira pande ekivulu kisooke kikole ki ekise yayambye ennyimba nga mmekaawo yayimbyeyo ennyimba ntono omukulu n'agamba yaddumidde ebyokwerinda awo ekivulu kikome wano tetukyasobola kuhandolinga katusooke tukakkanye embeera naye wano amasasi nga ganyooka eŋŋumi etabuse audience olwo nayo egwamu akatyankalano ekyabadde awo essimu Allahumma ate nayize nalabye akakodyo mwe babbira essimu z'abantu buli obukodyo obu babagamba abantu nabadde nyino mu nkuuka nakeetegereza naye kati ate sitta bizinensi y'abali baani ababba etegeeza obawagira anti kati bali bazze bwe baba balwana bano abakuba eŋŋumi bonna be mufokasingako si be bababba ekibinja ekirala ekibba kijja luvannyuma ekijja kibaamu eno nga kibasindika kibongera eno ewali eŋŋumi naye wakati kati wano mu kubasindika ebigende ate okusanga ng'okutta emikono mu nsawo bw'oti gw'olaba mbuze ndaba neprotekitinga ng'ojja kwogera lwaki weeprotekitinga anti bamanya nti olina kyokukulira mu nsawo kati ako kakodyo kamu
akakodi akalala njakka bagamba tutuse mu story y'enkuuka era nako nkubuulire butya babbye ebintu by'abantu mu nkuuka tutuuka wali alien bamutwala I mean Palasa avaayo ki ekyagenze mu maaso kale Palasa yavuddeeyo shone kolaki ate nalabye nga alien abayise mu audience abatakomedde weeno abagenze mu audience nalabye nga abayise mu audience nga bagenda era we bayise tebayise tebakomedde backstage kati kyabaddewo mu audience awo naye ekyo ekintu kya stage ku stage stage ku stage nakaba nnyonnyodde edda Palasa red ani alien kye yakoze Palasa yaddidde oli ng'ali ku stage naye n'akola stage emabega wa stage keka stage ku stage kati enduulu eyo yasinze okunyiiza Palasa amanye enduulu bagikubira ye nga tannatunulawa mabega kati ne alien awulira enduulu bagikuba kati bombi tewali yategedde enduulu yabadde yaani buli omu yafunye ekiwayi bagabanye ekiwayi naye nga alien yakakoze kagenderere okuyimbira vibe nga munna vibingira eri neweewanika namu atali w'amaanyi tebakuddamu olutalo lutuuka lutya ku kabira ali kati we bavuddeeyo ndowooza Palasa teyeebase n'agamba nti njogeddwa nnyo mpisiddwamu nnyo amaaso kati ate alien n'atamanya nti bigenda kuwanvuwa yalowooza nti nno tuba kuwangudde bikomyawo Palasa kye yakoze ng'akwata essimu ye ng'akubira ab'eggaaza kawempe abaali bagenda omutaasa luli emabega waliwo lwe baali bamutaasa olutalo olw'emabega luli legundi Palasa yasooka okuba oluyi alien ne balumbe wa Palasa kati Palasa abayita ab'ekawempe abayayi babibinja tulina geto y'ekawempe tulina geto y'ekatwe egenda eggwamu amaanyi tulina geto y'omu Kisenyi ekyali y'amaanyi katwe baagigatta n'ezzana naye ng'ez'amaanyi ya mu Kisenyi naye kawempe gaza kati Palasa ye ayina b'ekawempe ayina gaza era olutalo luno mulabanga olwaliyoni ne Palasa n'olutalo kati lufuuse lwa Kisenyi na kawempe bayaye ba mu Kisenyi na bayaye ba kawempe kweraga ani yaani ate kuva dda geto ezo z'amaanyi era naliko mu geto naliko mu lutalo ku maaso nti nendaba ku lutalo lw'ekatwe waliwo omusajja bamuyitanga Eremiya nga yakulira abayayi b'ekatwe n'ab'omu Kisenyi ng'ate ab'ekatwe be bagamba ku poliisi be bakwate b'omu Kisenyi ne babateeka ku poliisi naye nga batambula n'amajambiya mu bufunze we tugenda waliwo omulambo ogugenda okugwa ekyo nakirabye era kaliya z'ababiri abo ku alien skin ne Palasa ziyinza okugwa ng'omu ali mu kkomera bwekutaba akaagwa ku babiri poliisi eyinza obutabiyingiramu kubanga ebintu bya geto bigwa mu geto kati mulabe kye bakoze Palasa eri ye yalumbye waka kuba naye baalumbako studio kati tabakulimba nti alien skin agenda kugenda ku poliisi awabire Palasa yakubidde poliisi ekiro naye nti alien skin okuba essimu babadde tebannayonoona bintu nti Palasa bwe yavudde eri ebuloba yayagadde ayitirewoko kabiri ekiro ekyo alabe oba gyebali naye ng'amaanyi anyina matono nga amaanyi tegamala nga mani power nga temala n'akuba essimu ekawempe ne bamugamba buzibye nnyo kale ate ab'ekawempe ne bagamba nti engeri gya buzibye tubikole ku makya bazze ne pikipiki eziwera 20 nga te pikipiki eweesa abantu bana nga ku pikipiki tekuliko eriko ttaala tekuli amayembe kafuka kawanga tekuliko eriko lyanda nga tebakwatibwa jjaamu tebakwatibwa bitaala kye basanze ne wa Palasa kintu kimu baafu ya njaga ebbaafu ebeerawo nga baagikoze dda nkongole bulungi atuuka yakola ki yazinga kabeswantaawo tukene batuuse bukedde tebamanyi nti nno bayinza n'okufa bamalirivu enjaga emufuula okuba nti nasobola n'okubuuka emmotoka wanaasobola okubuuka nga talina bwe yeekutte n'agwa eri enjaga kati
kati kumacha bazze bo bagambe tugenda kulumba ki kumacha jukira kumacha alien aba yebaseemu awumuddemu omuntu yenna akola ki ate nga n'abayaya abamu bavuddewo bavaawo abamu bonna tebasulaawo basulawo batono kati oli yakoze eki yakozesa advantage eyo kati tukoze tulumbe akalabba omusajja ke yagamba mu nkuuka juzi nti ke kaliwo mwaka ompya sike bamutwalidde anti kati bagiyita ambush okugwira nga teweetegese ne bagwira ne bakuteeka kalabba kabasi kayitibwa kalabba kayinza okubanga kalabba mu ngeri emu oba endala naye nga waliyo revenge naye nga mu byonna nze kyenyinza okugamba kubanga kati batuuse bonoonye emmotoka Range Rover bonoonye Ford pikipiki bagyonoonye waliwo kamini kupa kendabye ndabibwamu mu nnyumba babuzeeko kimu kuyingira mu nnyumba kubuuza kubali mu nnyumba yukira alien alina famire ngato era famire weeri ngato komanda ye Palaso alabiddwako mu element ngali ne mu ki ovolo cha green cha green blue green chiba cha green abadde green yeah green nga ya commanding nga wali yongera nga bano nabulinda birwamu weeri emipiira gye motoka bagyonoonye kitegeeza eyo loss y'amaanyi pikipiki ya bbeeyi eyo bagyonoonye mu bufunze alien skin emmotoka ezakabi azireka waka wabagenda ku performinga n'agenda n'emmotoka ze ziri endala ezitayagala kumanya oba egudde mu kinnya kati ate zino ezakabi zibakoze eki zibonoonya nekino kyenyinza okwogera kubanga abayaayi b'ekawempe balina mukko ate n'okujja emisana kitegeeza bagyewulira anti nti bagambye Palaso ekiro tekisoboka ekiro bajja ababadde batambudde nga bagenze kukola beeyawuddemu bakola kiro bali bagenze kukola okay nga tebaliiwo bulungi kubanga nabo bamanyi be balumba nti si batono so kati omuntu bw'ajja emisana kitegeeza agyewulira kati ekiriwo essaawa zino pozi nga bamu bagambye tukidde naye ngaekiriwo essaawa zino kati waliyo ate abalala bwe bali mu kunywa enjaga bakyajinga ate balumbe wa Palaso bwekiba nga bya ghetto tebijja kuggwa ebya ghetto tebitera kubeera mu poliisi biggwa waliwo omulambo bitera okuggwa nga waliwo omulambo ate omulambo ogwo guyinza okuleetera omu ku bakomanda okuyingira ekkomera kati awo poliisi eraba ekintu nga kiri beyond recovery nayo alien skin bagamba atambula n'abantu bangi Palaso atambula n'abantu batono olowooza nga bw'ogambye nti yasoose funa assist okujja okumaca abaana bali bwe tubakompeyalinga ab'ekawempe ne tukompeyalinga n'abaana ba alien skin abamukuuma olwaleero baawa bemukisenyi ne tubakompeyalinga olowooza fight entuufu eba ya street eriwo eyinza okugwa negamba nti tulute bonna bamaanyi ab'ekawempe sibamanyi nnyo mpulira bawulire naye ab'omu Kisenyi mbamanyi bulungi bonna bamalayo ayinamu babookisa bamagumba bababu ababookisa abayina kati ate n'abeera n'abayaayi nga ye yakagenda mukomera emirundi nga 10 kudda waggulu nga batuuseeko kwa papulizoni awo mirundi 10 waggulu bonna gye bali awo mu Kisenyi weebali kati ab'ekawempe mpulira bawulire nti ate bo nabo bakubi basekuzi kati firimu ekyo kintu kigenda sooka kyavuwaza abayimbi abo ababiri ekuba bonna bakozesa ssente kubanga okubeezaawo abantu abo kitegeeza ssente sokonzezeeko microphone kati kaguddewo ate leero kano sinona kumanya kakwate twogerere wana kigenda kwavuwaza abayimbi kubanga kati Palaso essaawa zino tayinza gamba nti no kati mumaze okukola muddeeyo ne kali wano kati kayimirire kakagenda kakano kikulu buno obuntu nabo butwefumbiramu katukateeka okitegedde bulungi nnyo
Palaso esaze no waba yalumbye tayinza gamba nti no kati bane mwamaze okukola omulimu mu ddeeka ayino babeza kuba asuubira omwoto revenge Palestine we yalumba Palestine yalumbani yali Israeli bye balumba ne Palestine yalumba Israeli kati yamaani Israeli kano kasoso anaweya akatunga kagwa bugwe kano bagirumba anaweya katika kutte Palestine yalumba Israeli anaweya ngate Israeli yamaani yense nene paka kati Palestine bakyagikuba kyokka ate naye ekulaga yadde eri ekimanyi yambaanyi era egirumba egimanyi yamaani naye era ekyalwana nekye bagikola kinene abayimbi bano bwe tubazaako ko abantu emabega Bebe Cool yalina eggaali eya Gargamel nga nzibu Chameleone yalina Rion Island Soldiers ezo nga nayo etokota Bobby Wine nga alina Firebase nga naye eyokya era emirundi mingi abamu beerumbanga nako tujjukira nti Chameleone mulimu Firebase lwe yamulumba esegukwawo era ne bakubaganamuko ne badda Alien ne Palaso bwe tuba tunuulira Palaso abaddewo mu ndongo alabyeko bingi okusinga ku Alien Skin mu ndongo about gangs ne byonna abadde abiraba then bwe tutunuulira Alien Skin akabuli kano akaali kaggwa mu ndongo because tukirizo batugaana endongo yali yaggwamu akabuli n'entwalo zaali zaggwamu then bw'akomyewo ng'ali waggulu entalo n'azizza kino kigenda kuggwerawa kubanga kati ye ng'omu ekkomera yalirozaako newankubadde ebyamusibya birala naye era byetoololeramukko ekibinja ky'abakubi mu bufunza olutalo lwa Alien Skin n'olwa Palaso lwanjawulo ku ntalo ziri ez'emabega Bebe Cool yalinga kiwaatule Bobby Wine ng'ali magere Chameleone ng'ali seguku there is a distance between the three kati ono ali luwafu omulala ali era nkikana luwafu yes batambuzaawo na bigere luwafu okkirira bukkirizi wali batambuzaawo na bigere tebatawana kukoma weno ku kooti bakirira bukkirizi wali ne bagwa wali ku kyeruwafu ne batambuzaawo bigere era ku luli Palasolo yali agenda olumba Alien pikipiki bonna baali bazireka wali batambuze bigere okwambuka ku Fangoni mu kizungu Alien nakonyumya abantu usokonyumya akantu akugwoka manyi olutalo lulyo lwasooka Alien Skin amalo okubwa MP wano nga ku papazi waggulu awo kati Alien kimuluma lwaki mpisiddwamu amaaso ate era mukajjukira ne mukaseera ako Alien yali tatali bwomu awo nga yakatema akali akamotoka ke nga abaako n'abavubuka batambula nabo kale abavubuka banyiiga beekuŋŋaanya bagambe wa Palaso tetumanyiiyo lwaki azala wa boss Alien teyagenda era kizibu kya confirming nti yatuma oba si ye yatuma naye kiyinza okulabwa n'ayonka bali bakkirira wa Palaso nga bakuba ekyali awo balangirira kafyu ssaawa 2 awo eruwafu ku studio ya Palaso ku ssaawa 2 abantu bali bamaze okuyingira amayumba gaabwe abeesisigiriza bebo be mwalabako nga balina ebisago omu oba baali bamuyuza embobalabe firimu banaatunyumiza ffe abajja ne kamera bayuza bali face amasimu gagenda kati Palaso teyasangibwawo ku studio bamubuulira yajjukira yali ava eno kukola rehearsal yalina ekivulu kati Palaso bamubuulira ekigudde ku studio ye adduka ku studio alaba embeera yaliwo ebaddewo alaba embeera yabaddewo agamba ate kati ono omulenzi nga mpisizaamu nnyo amaaso nkoze ntya kati nze ebyali awo saabitegeera ne bannange mu ntandikwa naye mbitegeera ntya muno mwe tuganoonyeza tuba tukyali wano olweggulo tuvuga tudda ku crime scene Palaso yali akola rehearsal yakubidde Alien ate batugamba
omuntu ate ekigudde ewani ewa Palaso mwetaaga musooke mutukavalingirako tulabe embeera eyo kofa ate eno wakyaliyo emboozi eno expired story nga tuzivuga tuzituuse ewa Palaso tutuuka ewa Palaso kumbe naye yakalandinga tuyenda okulaba abantu ne baggula obuguza enzigi okwembereze mu nteeko abolo babuuza baani bakukomya phase 2 oba nga bagamba Palaso yenna nnyinimu bamumanyi Palaso agenda okutuuka nga poliisi tennaba kujja poliisi yajja luvannyuma nga nagikubidde awo akubira poliisi okujja wano tetumumanyi kati fe tutuukirawo nga ne Palaso yakatuuka abantu nga batandika kulutunyumiza nti ekibadde wano akakomera baabuuka kabuuke ne baggulawo abalala ne bakola ki ne bayingira ne balyoka bakuba buli kiramu ekyali awo then Alien no Palaso bwatuuka n'agamba mumanyi ono omulenzi azala walanka jjukira ekikubya Alien wano butagaba respect oba mukijjukira kati Palaso atuuka agamba ono nakamukubira respect ate kati alese disrespect wange mugundi ku studio tekigenda kola kati Palaso ng'akuba essimu agikubira abaana b'ekawempe ab'eggaza babeera ab'eggaza ng'akubira ab'eggaza abaana twali tuli awo ku pikipiki nga zituuka bajja bakambwemu nga tebasooka na kubuuza kiki kibaddewo babuuza tulagawa nti omuyaya nti Kibanda bamukoonyemu ani nti Alien yalla awo nga basooka bazalawa bibazalawa abayaye bagamba twambuke nga basooka baloadinga nga bwe nkugambye bakoze leero ku makya luli baloadinga kati bwe baloadinga eggaali esituka ekola eki eyambuke naye oyo eyali komanda waabwe ayakulira akabinja k'eggaza yadde ebbali we twali n'akubira agambibwa okuba nti yali akulira security ya Alien mu kaseera ako komanda yakubira komanda n'amugamba tujja naye ekirooto kyantiisa kyetubaleetera oli n'agamba boy okimanyi mumanya naye mugenda tusabula kati oyagala kuba baana ono komanda munenyo oyagala kuba baana abeeno kabira abaana komanda agamba nedda ebintu bino tubimale nga biwedde mirembe oli komanda wani wa Alien kati ono n'agamba it's okay take Alien ku simu nkuwadde eddakiika 3 esimu nevaako komanda wa Gaza tannagamba ani Palaso kukigenda mkao bafuna energy ono aliona akuba simu leri bali mu kunywanja gabagaba tugende kati time etuuke eddakiika 3 ziggwako esimu yono nevuga n'agikwata agenda okulira Alien yali ku simu n'amugamba ebintu bino fe tujjaawo ate bwe tujjaawo manyi kye tugenda okukola Alien n'agamba nze sirinawo naye tubimale temujja ono waliwo naliwo nze kennyini naliwo ne cookie promotions atwaliwo bannamawulire nga 5 kati ono bwakwata essimu ayita Palasa ajjayogere omunene n'omuki n'omunene oli bwe yawulira nga Palasa ajja ku essimu n'agikola ki n'agijjako kati ono n'akitegeera nti ne gye balumba birabika bitawaana myereere n'ajja n'agenda okuddamu okukubira komanda we gw'abadde communicating naye n'amugamba nti tetulinawo ffe mugenda lumba baani ewakalu ono kwe kuwoyawoya Palaso n'amugamba ekyamazima tetukola ki tetugenda abasajja tebaliyo badduse ne balyoka basindikayo piki mmeka zikonfaminge oba ku Fangoni waliyo abaliyo abayani ne bajja akasajja tekaliyo naye nga baali wiiringa era nga bamaliridde kati from there olutalo gye lwava ne leero olutalo teruzikiranga but remember bano ababiri buli omu alina ekibinja kyasobola odduumira ate okusinziira kye nnaba luli Palaso ng'ayisa abaana b'eggaza waliwo akasente
kati kyemmanyi ne Alien bw'aba alina gy'atwala bano wabaawo akaki nze kyenkugambye wali mabega ndi kati essaawa yakwavuwaza kigenda kwavuwaza abayimbi abababiri kubanga Palasa agenda kuba n'abantu beekawempe bagenda kuva mu byabo babeerenga wali shifuti abiri bajja okukuuma bano baba bazaata abiri ne gaddayo gakyajinge we bajja we bagenda kitegeeza zonna ki sente wootabawe tebajja kujja ate Alien era asobola okugamba nti no tetulumba tubireke tubeera bize wayita omwezi ogu nga wagende buli lunaku waliwo bameka ndikati waliyo abiri nti tubaleke bakyali bangi ne wayitawo ennaku wiikisi bbiri nti mugendeeyo mulabe nga neno wayogera ku social media nze oyo namuvaako kumbe agende batume wapibikini kati waliwo bameka nti waliwo 7 bakube essimu mu kisenyi nti mujje tugende sumagiza nabo bakola mbushi omuyaaye ebyekiyaye biggwa na byakiyaye kyovola bakuba Rocky Giant embooko polisi nemugamba jangu ogulewo omusango nagamba mundeke ebyaffe tujja bimala ebya ghetto biggwera mu ghetto. So should we expect Alien Skinny reporting nti agenda awaabe nti waliwo damages weewaawo ebintu ebyakoseddwa bingi ate bya bbeeyi kyalina okukola ate bw'anaatuuka ewa Palasa ayinza kukumayo omuliro ekinaava mu ekyo kulwana ekinaava mu kulwana kufa ekinaava mu kufa komera ekkomera ekiva mu kkomera kaalya kugwa mu bayimbi bombi wababa nga tebakutte ensonga zino nga bantu bakulu. Okimanyi Alien ne 2024 mu January yatusumbuwa mawulire ate nga yali agambye akwitinga yali era alimba naye okimanyi nti era January ye yamutandika yetavangako mu mawulire neguno January yamutandise abeera mawulire mu mbeera yonna no matter what yagabeeramu. Bana abaana ekintu ekyasinze okunkwatako nti Palasa ayina abaana ne Alien ayina abaana ate ekyasinze nze ng'omuntu okunnuma nti Alien Skinny we balumbye wakaawe awali ne famire ye famire etaategedde biki byagenze mu maaso obuloba naye ate famire neefunamu ekikangabwa mu kiro nyate nemaliriza nga tetudde nnyo wabula nyemaliriza efunye agalikodingayo ka video evidence era kagenda giyamba nnyo. So we don't expect Alien okugenda okureportinga omusango gwonna asobola okureportingayo just netajja kutakinga action bwensuubira eyo mu ghetto baba bakuwangudde bwe bwogenda ku poliisi oba onafuye olaga nti oli munafu ekitegeeza Alien yanafuye edda bwe yakutte essimu n'akubira afande ekyo kirungi nnyo okureportinga embeera eriwo kiba kirungi nnyo nanti mu ghetto abantu babanga ekyo kyo si kabonero ka bunafu kiba kirungi nnyo n'oliportinga oluusi n'omusango n'ogukola ki n'oguwaaba kati bwe balumba eri ogamba nze sinze mulumbye nze ngenda namuwaabira buwaabizi okategedde awo bunabuna bukodyo so entalo zagenda kubaavuwaza kubanga bonna bali mu area y'emu buli muntu agenda kumakinga sure nti alina abayaaya abawera 50 sawa bina ne bwaba agenda kupapazi kulya kitegeeza nti no balina okulya kilo 10 ez'akawunga atano 10 sobola bba nga banyweddemu oshia kilo 15 obaze kitono kilo 25 nedda ssebo kawunga kilo emu eziyisa abantu basatu kale abantu basatu nze bangambako omwana omu alya kilo yakawunga yajjagiri ewa nnyina kozi wano aba ali ku mulimo ate n'obubbi bugenda kweyongera awo neighborhood jukira Alien Skinny wasula si yasulawo yekka waliwo banneighbor Palaso wali ewuwe tasulawo yekka wange gali okwebeezaawo erina okubanga ekola okugamba tino ekiro kimu essimu zebbiri we kale katubeerewo afunemu 3 oba 15 katubeerewo akawunga kalina okubeerawo ate balina kawunga n'ebijanjaalo si kimu kuva ku makya boogi agenda kubanga alina abapoliisi oba abasibe ewuwe ewaka kigenda sooka bakibakositinge
Kwakati buli omu eryanyi limuwala. Buli muntu okunyweza security kigenda kuba costinga. Ekyo nambeemu ate kibi nnyo kubanga n'amawanga gano wegabanga gali mu kulwana nti America erwana oba Israel ne Kuwait bamakinga sure nti nibasooka kuteekako ekibayita ba embargo oba okuteekako baani bakiyita ne bakubaninga nga toshasobola kufulumya goods wabweru envumbo eyo nga toshasobola kufulumya bintu wabweru baba bakugye olebe kuba nga tokyayingiza ssente Osokoya vuwalirao. Jukira olutalo dufandinga. Lwetaga sente empitirivu. Mu kutambula, mu kujjanjaba, mu kulya, mu kugula ebyokulwanyisa. Kati enjaga balina okugulanga ebbafu namba buli lunaku. Akawunga nga weekali kira talo gezina okuggwangawo kira talo zizo kola ennaku 2 oba kilo 6 ennaku 2. Adamu yasobola n'okulya naye yerabira nti tannalya. Naddamu n'alya. Ekyo kigenda bakostinga financially. Ate kiyinza n'okutwala kaaliya yaabwe kubanga tebakikoze bulungi. Nali ndowooza nti Palasi ensonga zino yazivaamu. Anti kati okoma mu bantu vibe yagijjamu ate mu kukulumbaani. Jukira Palaso bwe yazinga omukira ngali ndi bamaze omukwata. Akola live. Awa agamba tawagidde kya kutwalani kwata alien. Alien bwavaayo bakimubuuza akagamba oyanonyeza mawuli wali masanyalaze agala kweripa ki ku masanyalaze. Palaso agamba ye masanyalaze addamu obutalo lokola ki olwokumukuba nga ayimba mu layini kati kyavuddemu kyekyo. Nena mu abawagizi muteeka mu sudi lwaki bwe mulaba ekikyamu ekigenda maaso ku stage temugaana kuba because namanya ekiwaga abayimbi nduulu era ye baleetera okwongerako vibe oba okukakanya vibe ki temugaana okuwaga in case omuweereza ndi abasasudde kujja kunyumirwa omuntu wasasula omutwalo gwe abazze kunoonya ssanyu ate buli muntu alina omuyimbi gwagamba nti bayimbi abagenda okujja kubanga babateeka ne kuzibbaana namanya nti abayimbi bage basatu benjagala nyingidde olwagundi kitegeeza abalina obbawagira endulu abalina ogikuba mu buli ngeri okulaba ne mu nkuuko bedde endulu bazikuba okwewala ebizibu ebirala nga bw'otakuba ndulu kitegeeza ojjogera omuyimbi ali ku stage bajja kubuuza banno basanyuka lwaki gwe tosanyuse simanyi olina ekirowoozo ky'akacupa lwaki tosanyuse abantu bonna bonna basanyufu gwe lwaki tosanyuka nga weekaka osanyuka